So ndieno chokolo zigwa. Chokolo zigwa olugwa. Aha. Olubangambye nyanguwe nywenyweko busatu ngende kasanga abana. Anango mfumba. Sawa ya akomewo ku machanga butsa. Angambye itawali eri babannakatu. Onyo busatu omalizo ogendeka. Yangu osanga abana. Yobe lwaki kati najaga mubuza lwaki sigwa ogenda n'osanga abana. Bakiwandika bati abasajja balina okusigaza abaana. Yangu oddeko obeere n'abaana. Yera ositaddaka kubeera n'abaana. Mbweraze wentamira nsumbuwa. Kakati kankomberere obwo obuna bwangambye okunywa. Ngenda kanywa mpolaga bwankubira nga basinna malamu. Buli wankubira nga basinna bakumalamu. Nshamalamu bya wange ndyoke ngendeka. Omuntu afuuka ekizibu. There is no harm. Misango kyaguli mukufuukira omuntu ekizibu. Obeera musumbuyi. Why not? Yakakati ngambye kunywa bya ye kato okulya. Mwakamala okuba ngambe n'enkoko eno bampisayisaako enkoko eno mukafunda gye ntudde. Yemma siya. Naye nange ono omwana muzibu saa mukubidde essimu ne mugamba ate chipusi bampe n'enkoko nagamba ate gye twafumbye waka yakuyiwa. Chakane no kabisaidi chiki we bimusaba sente zaziwayo. So kati zali mukunzi jikizo omunywebwa gwe naleseka. Mbu twafumbye yakuyiwa bani anajirya ngangulidde chips n'enkoko. Mubala. Ya nange. Agenda kumtegera ku bia zinenya. Anti ngena kuzinywera sawa nya. Sawa nya. Ndi paka nga kunyao. Nga nemedde mubala mpoza nkyamala mu bia nya. Siya. Haja kuntegera leero. Anti ate ekyateri kukola enkyasanzi.